Mwebale kwekomera ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Murshid Segawa. Ekifaananyi kyolaba ku screen yo ye muwala Caroline Nalubwama kigambibwa okuba nti abadde muganzi w'omugagga Brian White. Brian White yafuna nnyo erinnya naddala mu mwaka ogwa 2017 okutuukira ddala mu mwaka 2018 kugambye ssente zaali zimuyitaba. Ono nga mu kuzimansa mugala wange akirako bali eri abasooka ba Michael Ezra n'abalala. Kati mu mbeera nga yageze maaso n'okubeera nga etambulako oyo omuwala kiraga kyagenda maaso n'okuba nga akolerako mu ggwanga era United Arab Emirates. Naye era bw'ogenda maaso n'okuba nga weetegereza n'omugagga Brian White oluvannyuma lw'okugenda maaso n'okubeera nga avaayo n'araajana n'agamba nti bantiisatiisa okunzita butereevu yasobola okubeera nga akwatamu obwanguwa nayorekera eggwanga erya UAE. Era gyagenda maaso n'okubeera nga awangaalira ekiseera ekyawerako paka gyo ly'abalamu wagenze maaso n'okubeera nga akomawo e Uganda. Ono mukudda yali talina bigambo biwoomu eri abo abagenda nga maaso n'okubeera nga bamusabiriza omusimbi ate oluvannyuma ne bagenda maaso n'okubeera nga bamukyukira ng'agamba abantu tebayamba, abantu tebasiima, kale n'ebirala ebigenda maaso n'okubeera nga bifaananako weebityo. Kati ono Nalubwama Caroline kiraga nti abadde wa myaka 25. Nkugambye kigambibwa okuba nti abadde muganzi w'omugagga Brian White. Kati ono basobodde okubeera nga bamuddusa mu ddwaliro ekiruddu oluvannyuma lw'okugenda maaso n'okubeera nga mwattu akosebwa n'ebiwundu eby'omuliro. Kati newankubadde abamu bagamba nedda bino ebisago babadde bookyezza mwokye. Era eno ku ddwaliro muganda wange ery'ekiruddu abooluganda basobodde okubeera nga baddukayo mangu ddala okutuukayo. Era bagenze okubeera nga mwattu batuukayo ne babagamba munnange omuntu wammwe wano waatuukiddewo. Ekyamazima yabadde amaze okugenda maaso n'okubeera nga assa omukka ogw'enkomerero, yabadde amaze okufa. Carol yatuuke wa Brian White nga bali mu mukwano just kulira friend nafunye mukwano gwange kuba yali omwana wange yakadde okuva e Dubai nga mukwano gwange kati ng'abaana abawala ali above 18 tomu following era natuuka nagendayo ndaba omwana wange wabeera n'okuyingirayo military yeeriwo okufuluma omala kufuna permission n'okuyingira permission. Kati Brian White ayina amaka agali ku luguudo olw'e Salama. Ono gye bageze maaso n'okubeera nga bamujja oluvannyuma lw'okubeera nga yafunye ebisago mugala wange ebitali bitono. Eyo gye bamujje ne bamuddusa mu ddwaliro ekiruddu. Kati Mutyaba Tom oyo nno Ssaalongo Mulamba ye taata w'omugenzi. Ono avuddeyo n'abaako byayogera n'alaga nti muwala we abadde amaze ebbanga nga beeyagala n'omugagga Brian White. Taata yagenda maaso n'okubeera ng'ayogera. Kati ono ageze maaso n'okubeera ng'agamba ekituufu yageza okubeera ng'alondoola muwala we gy'ali era yatuukayo bye bino byayogedde ebyatuukawo we yali atuuseewo. Batuuse nga bankubira essimu kuti omwana we akoze eki bayibbe jjajja abadde amukolako amujjanjaba ye Brian White yefuula musawo muganda mbo ne bakwata omuliro bonna bayibbe. Twageza okutuuka ku mwana tayidde enviiri omwana obukowekowe kwebuli wamulira okutta omwana guba mungi. Muwala wange Nalubwama Caroline bamututte kiruddu ate ye Brian White bamututte ku Melmay. Nembuuza lwaki babawudde ate nga bonna bayidde muliro. Omukyala n'aŋŋamba mukyala wa Brian White nti tomanyi bizibu bya bba wange baamuwalanawalana dda era kati kiraga nti ye balina omutwala mu kasenga akali private okwewala ab'amawulire. Eŋŋamba nga kyavudde ku ki ye kati ate aba yeewala b'amawulire abadde azizza musango ki yakutta akabiriti n'akoleza omwana. Kati nno oluvannyuma ono njagala nkubuulire bamukubidde essimu ku ssaawa nga 6:30 ne bamugamba munnange muwalawo abadde ali mukolera ku mugagga Brian White. Akaliro kamukutte era embeera bwe twogerera si nnungi. Kati ono taata bye yageze maaso n'okubeera ng'ayogera nga mu bigambo yalinga agamba nti Brian White abadde musawo muganda oba bano bajjajja
kubanga yagamba mbu bamukubidde essimu nga bamugamba munnange jjajja abadde akola ku muwala we naye bonna bayidde. Ata alina byakyagenda maaso n'okubeera nga yeemulugunya, agamba tannamatira nanfa ya muwala we engeri gyageze maaso n'okubeera ng'afaamu. Era ono akyewera agamba sijja ziika mwana wange nga sinnamanya kituufu. Lwaki bonna bwe bafunye obuzibu omu baamututte walala ate n'owange ne bamutwala walala, oli bamututte mu ddwaliro eddungiko ate ne bamutwala muganda wange ekiruddu. Si nti kiruddu si mulungi naye bonna baali badde batwalibwa mu ddwaliro lyerimu. Kale akyayinamu muganda wange okubuusabuusa omuliro ogukwata omuntu ne gutookya bukoowekoowe ne gutookya nviiri, ebyo byonna taata akyagenda maaso n'okubeera abye mulugunyako. Ensonga nno zino eno woziwulira bw'oti tolowooza nti nno za muzannyo, zitandika bwe zityo mpola mpola ate ebirala bingi nnyo ne bigenda maaso n'okubeera nga bizuuka. Kati sofa ebyo we biri ngenda kukuteerayo mugala wange osobola okubeera ng'oyongera okuwulira okwemulugunya kwa taata ono ku muwala we. Omuwala bw'omutunuulira muganda wange enfaanana gy'abadde afaananamu beebo b'ogamba nti baamalayo, anti yagendako mu ggwanga era UAE n'akuba ku kyeyo andowooza eyo gye bagenda maaso n'okubeera nga bafunira enkolagana ey'omuggundu n'omugagga Brian White. Kati ye Brian White muganda wange tasobodde kubeera nga afunika, buli omu akyamunoonya bamanye biki ebyageze maaso n'okubeera nga bibaayo. Wabula ne poliisi wegeze maaso n'okubeera nga etuukako mu maka g'omukulu ono okusobola okugenda maaso n'okubeera nga banoonyereza, wabaddewo okusika omugwa lwa nsonga omugagga Brian White akuumibwa military. Majje gagenda maaso n'okubeera nga gamukuuma era basanze okusoomoozebwa okw'amaanyi mugenda maaso n'okubeera nga bayingira munda nga babagamba mwagala ki mugende wano muveewo. Kale ensonga bwe zityo ezigeze maaso n'okubeera nga zitambula era n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano ayina byageze maaso n'okubeera nga ayogera, Patrick Onyango. Kale ensonga bwe zityo kankuteereyo obutambe buneeno, nze Murshid Segawa. Tyayideki nati yabadde avamu omusayi mu nnyindo mulese male kufuna bwenkanya, sijja mutwala ne bwe gunaaba mwezi mala kufuna bwenkanya n'omwaka sijja muzika tiyasse embuzi. Mu boys court eyo tebaddemu masanyalaze, tebaddemu petroli. Kati yagenda okujja ne kando ennyumba nekwata omuliro, naye okufa kwe kuvudde wa mukulu wa Brian White.